eno breaking news bannange sibulinze na kucha nyamba onkole omulimu gumu tambuza video eno tugudde mu lukwe planninga okujjako internet okugibwako okw'emitimbagano omulundi omulala omwaka guno abaana video nyingi nnyo bali mu kubanga bazitambuza biva ku ki. Bobi Wine asuubira ku lunaku olwokusatu okubeera ku Geneva Summit era kisuubirwa nga bwe kirowoozebwa nti mu ggwanga mwali wadde nga waliwo abagamba nti ayinza okuba taliimu. Ekituufu kye ki tulindirire tugenda kubanga tulaba wabula ono gwe njagala okuwa akakasa mbu internet eyinza okuba ejja kugibwako. Bobi Wine asuubirwa ku ssaawa 9 ez'olweggulo ku lunaku olwokusatu mu Geneva Summit egenda okubeera wali mu Switzerland era ng'ono asuubira okwapiyaringa ku internet. Wabula mu kaseera ako kigambibwa internet mu Uganda eyinza okuba nga evuddeko ki ekiddako. Njagala osooka olabemu ensonga za Bebe Cool zikyali mpanvu. Tambuza video eno okakase nti at least buli gwogiwaddeko ajja kusobola gitambuza etuke ku mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 18 ku lunaku olwokusatu nga n'ekigendererwa mu ekyo ayagala kulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omu ku ba guest speakers abagenda okwogera mu summit egenda okubeera e Geneva mu Switzerland. Bwe yamaze okitegeera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali invited mu eyo summit ogibeeramu yakoze ekisoboka kyonna okulaba nti bazibikira buli kituli kyonna we basuubira nti omukulembeze asobola okuyitawo okufuluma eggwanga kubanga bakikakasa ddala bulungi nnyo nti mwali mu ggwanga. Kati banaamala okukakasa nti tafulumye Uganda nti ali mu Uganda nga bamanya nti asigazza engeri emu yokka ya communicatinga n'abali mu summit ng'ayitira ku mayengo oba ng'ayitira ku Zoom oba okitegeera. Kati n'asalawo nti bwe kimala okukakasa nti Kyagulanyi tafulumye mugjeeko internet just one day mu kifule total black out. So n'olwekyo tambuza video eno etuuke ku bakulembeze n'omukulembeze waffe ekyo nakyo kisalirwe amagezi ng'obudde bukyali. Ekyokubiri abasobola okwewandiisa okubeera mu summit eyo naye bangi baganda baffe abadde batuyigiriza ngeri ki gy'osobola okwewandiisa okwetaba mu summit eyo naawe obeere ng'oli connected ku yo. Twagala kulabisa gwatana bakuregistaringa genda ku page ya National Unity Platform waliwo link mu latest post yayo eya Geneva Summit 2026 elanga osobola okutapinga mu link egenda kubanga ekudirectinga. Abaffe muvayo ne mutugamba President Kyagulanyi temumunoonya era President Kyagulanyi temwina kye mumwagaza. Ffe tubuuza amagye gakyakola ki mu maka ge. Kaakati ssaawa zino kanso kakulu awambiddwa okuggyibwa mu maka ga President Kyagulanyi nga bagenze okulaba ki ekigenda mu maaso g'amaka ga President Kyagulanyi n'awambibwa. Kyova laba kugamba nti n'atera okufa akola bingi okugumya babaawo naye nga mukwano ke kaseera kaagenda kakati n'agenda n'ava mu ntebe era akola bingi nnyo okitegeera okulaga nti ye ayagala okwekumira mu buyinza. Boyi nga tebyakola bimujja mu ntebe. Yongera ogiweemu obudde kusoma kuyiga na kutegeera. Tulinayo olukiiko mu Geneva Human Rights and Democracy mukitegedde ku lwokusatu ne diversion zisusse ena akatale bakokyezza emabega w'ekitebe akatale mukookye netemokye ekitebe kyaffe. Twagamba okusekera buli munnayuganda afiiriddwa emmaali era yennono kwe twazze naye ekitebe kyaffe temugeza ne mukikwatako mugenda kuba mulinnye gye gava muleeta diversion ku diversion. N'ebya Bebe Cool bangi bakyalina endowooza zaabwe n'eno nayo nsaba ogiwulire. Ebye Cool oba otabagidde Bebe Cool byayogenda ajja kukwata. Waba Bebe Cool nkuwagira nalabye owooninga ddadda yennyini akozesa ddadda yennyini kati ne ddadda oyina kuwagira bye Bebe Cool ayogedde. N'ayogera ku kya Ruwirayiti yono yagamba kubaka ki yaga kuku wiziruwi kuku wiziruwi yarategeeza fumba ne ruwi yoyo
kati ye okusanyuwa bakusabira beiru gwagamba nze oyo nze nganze simuyinako buzibu n'omusango gujjeeyo musanyiye. Bw'oba okyalemezezaayo musango ate oba osanyi oba omuntu tomusanyiye. Naye Bebe Cool mukulu waffe nze nkwagala nnyo nebyoyogedde byonna nkuwagira tufune emirembe. Nze nga tonankubirako nange nfune ku bukadde 250 nkyuse obulamu bwange nange nkubiraako kubanga nange ndi wa NRM. Kuva eri nkuwagira talimba Yesu. Bebe Cool wamuli wakabi byoyogedde byonna ju ate oli mugezi nnyo. Nkwagala ino sisaaga no Bebe Cool kwesiva mwongera ku nnaku zammwe buli lukya mukendeeza ku nnaku zammwe buli wabulukya mukendeeza ku nnaku zammwe mwe mulowooza bye mukola bibakuumira mu ntebe. Bantu bange bye mukola bibalaga nti mugenda muli ku kitebe mwokyereza abantu ebintu byabwe. Kawenkene ne mutabaniwo Kawenkene Yoweri ne mutabaniwo Muhoozi bye mukola bibajja mu ntebe. Bye mukola tebigenda bagazisa bannayuganda. Bye mukola mwali mukera kumacha ne mwerangirira nga mulowooza nti akalulu ka 2026 ke kali aka 2021 omunayuganda kaganda osirika biveeko abirabe bulabi. Boy mugenda va mu ggwanga lyaffe Uganda nga temulaba mabega n'amaaso ffe tubabuulira. Mugenda va mu ggwanga Uganda mwali jawa mwali gulawa Uganda yammwe essaawa zino eno kapulesha ennaku z'omwezi nga 18 kapulesha kalinga kapulesha wano utwalabye nga Museveni bintu bivaayo nga birabika ng'okwata ssente biliyoni z'essente ng'ozigabira oziwa omusajja agende abuzebuze. Boy muli kapulesha bantu mwe lwakwekaza diversion nga zisusse. Twatandikidde ku Grace Kakooza okuta obutambi bwa Zoganya nga yeegatta tukigumiikiriza. Bebe Cool Semawunyo naye apamye ku intaneti. Eno abasirikale bali mu kwetta mwemwette fe tugenda kuseka tugenda kuzina niye temwerabira. Tuli Geneva Human Rights and Democracy. Museveni yatubba akalulu n'atyobola eddembe ly'obuntu. Pulezidenti waffe gyali ku Lwokusatu agenda kwogerako eri eggwanga eri ensi. Obutale mu bwokye tugenda kuseka. Bebe Cool pama ku intaneti nga woolabye mukole buli kya kisiru naye temwerabira. Mutuyise basiru. Obutale mu bwokya tetubalinaako buzibu era ndi musanyufu nnyo ku katale akayidde kuba ennono kwe nazze kwe kusekera buli munnayuganda afiiriddwa ajiisizza ekintu yonna embeera emutuukako ndi musanyufu temwokya ekitebe ate tuli Geneva ku Lwokusatu ku ssaawa 3 mujja tuwulira nga mu byenjawulo ebibaddewo abantu 10+ bagenda okuba nga bainforming oba nga bogerako eri ensi kwotadde n'abantu abava e Cuba abamu bajja kuba bava mu ggwanga lya Venezuela kwotadde abamu nga bava mu ggwanga lya Zimbabwe omu ajja kuba ava mu ggwanga lya Hong Kong ate n'omulala ava mu ggwanga lya North Korea then omulala ajja kuba ava mu ggwanga lya Belarus then omulala ajja kuba ayogera eri nga on behalf of eggwanga lya Syria
then omulala ayogera on behalf of Sudan, then omulala ajja kuba ayogerera on behalf of Russia, then waliwo n'omukyala ajja kuba ayogera on behalf of Vietnam obanga bigenda mu maaso e Vietnam. Yeah, so abamu then waliyo n'abawa China bangi nnyo nnyo aboogezi, naye nga okusinziira ku obwagazi bw'abantu bwe balina eri president waffe, osinziira ku bantu bano bwogenda ku Facebook page eya Geneva Summit 2026 obanga ey'olutuula olw'omwaka guno, olaba nti mu bantu bano bonna omusajja waffe wanjawulomukko, era ne reactions ku gundi ye ku profile ye gye bamuprofilinze wanjawulomukko nnyo n'abantu bonna be nkusomedde abo bava mu mawanga ago. So oba osobola okufuna akadde, genda ku Facebook, genda ku page ya NUP obanga genda ku typinga oteekemu Geneva Summit 2026 bagenda kuleetera eyo page osobola okuba ng'ogifollowinga, then olabe ku latest posts zaayo. Mulimu ne link ku president waffe wennyini profile ye, mulimu ka link kali mu blue katapingemu kajja kuba kakudirectinga ogenda okubanga ofollowinga ku lunaku olwokusatu. So temumissinga, take charge, make sure nti ofune time, go in oba Facebook oba X, gito Twitter, make sure you follow up, osobole okubanga